This is Ground Media UG. Best Entertainment. SMP Tours and Travel Natela ekulitidi double experience nkumi bidabidi mwena Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal je tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kwa ne game park driver boat tour ku Kazinga Channel road trip gara kone sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli Slope Over tugenda kuchali olubiri lw'ettoro amabere ganyina mwiru caves ne falls izo no more anakula tent camping singles jakusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala rumu singo ja kusasula emitwalo 85 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku nnya n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula egenda kuba matazi wiki nga tujjukira abajulizi atanagenda mu trip eno wajja kuba akalulu akajja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omukuba wanguza abagenda mu trip ye Canada enako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko kube simu 0759 793 767 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July na Complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels. Let's explode. Abantu bennafunye bonna nali nkozeeko nabo ate era mbakolera kibi nnyo okubanga okolera omuntu at the time n'atajja oba gwe n'atakubeererawo kikyamu kugambye ku ntandikwa buli gwenkoze naye ku luno yasooka kuba mukwano gwange tukonfamu nti oyo mukwano gwange waliwo ebiraga nti oyo mukwano gwange ewa misa kyo wantu wengenda bampa n'emmere yeba ze nali simanyi mmere ya misa bbeeyi yaawo naye lumu mukama wange era ne mukama wange ow'esse mpige olaba asasula emmere namanya nti emmere yaawo 2.5 kummeka neŋŋamba nfudde bujjo ndya musajja bujja nteekamu ezo ssente so kati omusajja nga misa kisemakula nebbanga lyemukoledde kubanga bakyali mu Eagles tayinza kunjiwa amotyo balanguzi nabakakasa abadde taata from day one mu comedy nembeera mu kibiina kye emyaka 2 miramba y'omusajja yansindika mu mawulire nga mpa bigambo bwokola bwoti ne bwoti ojja kumalako bwokola bwoti ne bwoti ojja kumalako mu mawulire Mariachi ebbanga lyonna tukola naye mbaddeko menta we ku ntandikwa wadde nga abantu abamu tebasobola vaayo kunnyonnyola mazima naye ate ebimu ku biraga nti waali kwe kuba nti nayogera naye personal ne recordings waali abantu babuusibwa ate ye muntu eyasinga n'okumpa advice y'okuba ekipande bwekiti siina ba munene nnyo ate siina ba mutono nnyo yeyampa advice we muntu wakuwera advice bwetyo aba alina okubanga ajja alabe oba byeyagamba okola ki wabikola ekivulu kyaki tukuzimbira nga sebbanga temunzimbira naye kivulu zero nga bwogaye siri bulungi bannayuganda mwenna abaana basiri bulungi nkola naye sinnatuuka kwesimbisa bantu nti nange nkutte akakadde nsobola okukagabira omuntu njagala nange muje mumpagire ekya bukye kuba nina abaana bendabe abeetaaga okukwatako naye enswala obbagamba nti lino ekivulu nkikoze kuyamba abantu nga nange nkyetaaga obuyambi nsaba mujje munnyongere obuyambi sisobola kulanga neŋŋamba bannaye mbayita mujje nina benjagala oyamba ng'ate nange njagala okukola ki obuyambi kati njagala obuyambi obwo mubuleete mu bungi ntooleko kuba ndaba abeetaaga oyamba kitegeeza nina okubaako benkwatirako nina abaana ba Infinity awo bankwasa nnyo ennaku bambi neetaaga okubanga ku kyemunampa mbasunireko ku bye tuze twogera nabo Dikenzo oba ebitafaali byali bingi n'otamusinkana kimanyiddwa tiwayamba nnyo nkokola nnyingi ali wano lako maleyo kimanyiddwa tiwayamba nnyo David Lutalo mu maanyi ge galina oyina etafaali ye where is Lutalo wetola bera wano president w'abayimba aliwa Eddie Kenzo president w'abayimbi Eddie Kenzo sijja kugamba nti aliwo oba aliwa naye kyemmanyi
olunaku olwo bampadde answer late nti taliiwo naye at first yanconfirming nti waali era be bamu ku basajja be nali suubira ku disappointinga kolo yange nti tasobola gikwata ne bwempa omuntu yenna essimu ne mulaga messages enzize njogera naye ye muntu agamba jangu wano kusaawa bwezi notamufuna so ayinza oba abadde bize nnyo oba ne wabaawo abamukuba akaba ne bamugamba ogende eyo yokyeza simanyi kituufu naye mukama bw'anaaba ayambi ayinza oyitawo mpanvu ddala yafunamu n'ab'obumundu obumundu ntegeeza security kati bawa minisita sofa bawa minisita alina kukuumibwa naki fe babisaati yinza osanga obuzibu bunene munnaye nga si oli gwe wali naye mu bisaati okugenda akwatireko lutalo lwaki tumulese kituufu nga bwe nanyonnyola ensi last time lutalo omubiri gwali mungi bwe nayiwawo gyali naye mu butamanya kati waddembe okubaawo oba obutabaawo ate simunenya butabaawo kuba ye saamuyita this time saayogerako naye naye guno omulanga nze ngukuba ku tv zonna mpita buli muyimbi buli mukwano gwange bwaba mukwano gwange ondatidde bwabaawo ajja kujja bwaba si mukwano gwange tajja kujja kitegeeza Kenzo wamuyita nga mukwano gwo nebbaluwa ne baginziririra njirinamu wagezaako tukira Kenzo n'omuwa nebbaluwa nga omuyita gyabera wagiwaani omu ku bamanagement oyinza oba agiwa muntu omu ku bamanagement be toyinza kusinga mumanya management ya Kenzo nakugambye tetumenya bantu mannya badde nsaba Kenzo mbagambye bw'anaaba waali nga mukwano gwa ajja kukola ki ajja kujja loni tebannagi simayo babagituusa oba tebannagituusa ogambye bagikuzirira naye nga ye omuntu wenjogera naye akuwa appointment ng'olina omu meeting so ekyo tukireke nga bwe kiri awo tufune question kati ebiggwa bingi nnyo abantu benkolaganye nabo mu system oba mu sheno bana abasinga mikwano gyange abasinga ba die hard kusinzira kuba amawulire benda bana abasinga balinako omukono gwange okuba mu mawulire abamu balina babadde babulaza okuva eri nga n'ebyamawulire tetunnabirowoozaako ate ndaba benategese nabo baliko nga basponsor abasinga bataata abalala mikwano bana ntwala omukisa guno bebaza mwebale nnyo okunjirawo omubiri era abamawulire mbadde mmanyi baba mukombye kwesiridde kuba ate mbadde ngenda gikuuta njiwawule mubimanyi twemala naye mwebale nnyo mwebale kujja tiimu zonna bwe nataka kumenya media houses kuba saalanze ku tv emu yokka kwenkolera gwe mukwano ogusooka okutwala okwebaza eri mwenamwena media personalities abazze wano media zonna zitambuddeko mu sheeno nayagadde enkoleko ekyenjawulo okwawukana kuba presenters oba ba tv presenters abakola concert banange tukolagane eno sho nakoze kulaga abantu tulina okukolagana bwe osango wa star tomuyisa mu maaso bw'osango wa social media online tomuyisa mu maaso kuba line gyalimu gyokola ki gyolimu fena tugasaka aye tugaterayo bantu so nenkikola nti ongate omukwano ogwo nenebaza nnyo media mwenviira ddala mwenkolera mwebali nnyo munjiriddewo omubiri obulango baŋŋamba butono naye ngezola bamupikisa ttima kati bamupika ng'obwabanyiiziza obunyiiza buli luvannyuma lwa ddakiika 2 kalango ne kavuga mwebali nnyo team BBS abo baba ate nabo waka kuba we nasikola programu yalendeetedde obuzibu mu nsi muno naye One Love BBS mwebale nnyo sanyuka mwenna bwe namenya omuku omukirabika ne bijja kuggwa bannange bangi nnyo neneebaza basponsa bange namba emu SMP Tours and Travel oyo nonze mwogezi wa kampuni eyo
era nze mbakolo batwalako mu nsi ez'abakabejja nze mbakolo batwala mu Uganda gibalambuza nga bwe mbayita nti banaye mujje tulinawo sama holiday mu gw'omwenda tulinawo sama holiday mu gw'okumi tulinawo sima Easter tour bwe mbayise ku luno mujje tusobe tulambule Forest Resort ng'obudde bukyali Forest Resort tugasooka tugirambule ku makya emyango giga kugasa 12 tusobe tulambule wano abaagala okusooka okumanya okuwuga eri wansi waliyo ekisaawe muli baddembe okujja n'emipiira emisooka kuba ku mupiira bujjo ngamba abantu swimming pools ano zikyuka luli baali batadde muya waggulu Guinness Nairo gundi ng'abantu bawugira mu byakunywa kati ate byakyuse bagambe engeri abaana gye batuukireyo tuteekemu soda bihamu ki obwokunywanywawo obwamangu naye emanga ne tuteekayo ebyo ebyali adi naye abawalagi twamuggyemu kuba yasembye ewugira muwalagi teyavuddemu twakyusizzaamu mujje musooke mulambule ku bintu byembagamba si bya bulimba bya ddala ne oluno nkyali ku lugendo lwa SMP lwebalese mu kulambula ate balese mu Forest Resort tulambulirewa Forest Resort abazadde balina abaana ku lunaku olwo mubakeeze baana basooke bazannyemu nina crew y'abadansa abato bagayasooka baziniremu abaana n'abadansa abakulu nga mwana mulenzi wa Kawalata Ediwizi tulina Infinities bonna bagenda sooka basanyuseemu abaana ng'obudde bukyali sokeeza abaana abo tugende wali basooke bazannyemu mu Children's Park baveeyo bagende mu show baziniremu ku mazina bazannyemuko ne zikatuni gayo ze nagisaba Christmas yaffe yabeeka jansi n'emirirwano tuyoge tuke kusawa y'endongo tusindogomye endongo okuva ku muyimbi gwolaba ku kipande ne kugootalabako bwali tukoze ekipande kinene nnyo basponsa ne bangana ya obamazeeyo ate abo banatuyita basponsalinga nga bonna batadde ku kipande tunakikola tutya ne bajja nga babaga tusobe tukendezeemu nage badde ndi awo nga kurimu endala nalo zinkubira owaye tewanteka ku kipande so mujje olunaku olwo tugenda kukubira endongo wano ku Forest Resort tugenda genda wali wansi wagazi si wane bulijjo wabeera bandi tugenda beera wansi mu kisaawe kyetukankiyita ekisaawe ekyokubiri yadde nga nyini kifo kino agiyita parking naye tusooke tugiddugaze bweddugala guno omulundi oguddawo tuddugaze ekisaawe kuba sikomye kubalumba nja batuukirira nzira ku sponsor wange namba 3 abo mpisizaawo babiri SMP ne Forest Resort ne nzira ku sponsor wange owa Silverback Events yakoze ku bya sound yagenda okuba wano abali wano ku Nyash Festival mujijjukira yakuba emiti tugolaba ebikoola byemwako so kuluna ate ebikoola n'emiti bigenda siguuku ku kalumu kuba bakakasizza ekyuma bakituusizza nkirambula oluva wano ngenda lambula kyuma kye babikudde olwaleero tebaleese mwogezi waabwe lwansonga bonna bali mu kutikkula ki bali mu kutikkula konteina mujje olwo mu abagendo b'abajulizi abawagizi bange abawagizi ba Forest Resort abawagizi b'endongo bambi mujje ku lunaku olwo mukakase ku kyembagamba kiri right kwolwo endongo bangi badde bambuuza tunayimba bannange endongo genda beera live entertainment tugenda kukuba live band music lwaki omukyalo ono Vanessa Nanze ne Lorenzo we balinga be bali ku kipande abasinga mubalabanga abato naye bazze okurepresentinga ekifaananyi nti tetwekubidde muyinza okumbuza lwaki abayimbi abanene tebamperekeddeyo ku press conference kibadde kibeerawo bulijjo naye mumanye bali aweya wetayinza kuwa drop n'atajja kuba tulina pasita Bugembe teri atamumanyi nti weyawo talimba teri atamanyi research nti bamulanze tasobola butajja suna beni mumanyi enkola naye kati face ezo muzimanyi nti Mazinga tasobola kulanga muntu oyo n'atakola ki n'atajja naye abaana bano njagadde bali presenting ekifaananyi kya promotions zetuze tukola ku bayimbi abato ku TV tubakyaza netukyaza abayimbi abapya ne bagamba abane mubabba kati njagala buli munnamawulire bapresenta bokyaza omuyimbi mwongereko kati njagadde nyongereko bato bange bane tafaali bajje ku lunaku olwo bayimbe live nasitudde bandi namba yonna ejjuddemu abayimbi mubaddemu mubalabe mu mabaala bakuba live shows live nights eya omulangira Ndaus egenda okukuba olunaku olwo tugenda kuba nayo namba ate tulinawo ne live band y'ekifo
eya Babdi Wire Band. So lunaku luna lugenda beera full live entertainment. Tugenda okutuuka ku kyemusuubira nti ekiggala show nga tolusi ekyatandise. Kyemubadde temusuubira ate kiggalewo show. So lunaku olwo lugenda kubeera lwanjawulo nnyo. Sponsor bange aba Century Properties abyogedde. Ebyapa azze nabyo. Abantu abasooka ebyapa bibiri siba kiri? Ebyapa bibiri abantu abasooka simanyi bagenda bagameka bujjo nanga abantu bisatu. Abantu abasooka Ebisatu oba asa. Abantu abasooka kitegeeza abanguyidde ekivu. Okay. Balina omukisa era n'abasoose abantu bakole kintu kimu kya kukeera. Kubanga Century Property team yonna weeri abantu singa kirabanga kibalansize singa ennamba waliwo omukisa omulala. Singa basomba ennamba nga ziri bbiri nga zonna zigwa nga za mwami kitegeeza automatically tulina okunoonya omukyala. Ku show y'amazinga tulina okubalansinga walina okubaako omukyala n'omwami. Tulina okubanga bibalansinga abawagizi bonna babe nga bakola ki? Babalansi. Loza byo muwire bya Century Properties bannange baneeno nvudde wala nabo bazze tulanga mpola ku media gyenkolera eyo paka bafuukira ddala mikwano gyange bivulu bwe mbasanga bino babadde babikola mubimanyi kayine mukyange bakitaddemu lwaki abantu basheeno tebafuna omukisa ne babuuka n'ebyapa mujja abaami mukeero oba 10 oba 100 mufune ekyapa mumwe mujja vaamu omu awangula ekyapa n'abakyala bwe mutyo mumwe mujja vaamu omu awangula ekyapa. Muyinza okugamba ate kati bwe tunaakera ffenna tunaafuna ne Yesu yali agaba omukisa waliwo bwe yasooka okukwata n'abasembayo kati ffenna tujja kufuna omukisa kuba basponsa bakyajja yadde mulabanga obudde obuweddeyo. Mukama wange yaŋŋambye yagaba air ticket tulina summer holiday jja. Summer holiday yaffe egenda Canada kulambula Canada. Yantemezaako naŋŋamba mazinga abantu bakakase anaaba ne visa ye mu katabo tujja mu air ticket wabula anaabatalina bwe tumukolera ku visa ne tugiprocessinga kwa tumuyambako gifuna ate tujja muteerako air ticket nga yabwereere. So n'ogwo omukisa we guli mu show yange mukeero oyinza okuba munnamukisa agenda okuwangula ku bintu ebyo si byange nze nakoze gwange kukunga mikwano gyange gijje gibagabule. Tulina vice chancellor ku lunaku olwo wa Victoria University agenda kubaawo yansuubiza nti agenda kugaba ku bursaries mu abaana abaagala okweyongerayo okusoma ebintu ku university. Mugenda kufuna omukisa ogwo ku lunaku olwo bayinza okugabira abantu nga 5 abazadde abalemereddwe owerera abaana ogwo omukisa mukeereeko. Baana kimanyi bagenda abayingidde holiday bwe mubaleeta omukisa omwana ayinza obuukirayo naggwawo ne weesala ku ssente ezimu ze tuwa ku university. Forest Resort yo ebyayo nabimenyemenye dda bwe simenyaani basponsa bange cream eyo nno era ababeerabeereyo mu byalo eyo ebbali mugenda gyowulirako kuba omugugu eyo yagwetisse ogwokusooka obbatalaaga eyo bayita kutandika n'olunaku olw'enkya Sisindo Gomez yita abantu zigenda tutandika drive ne cream events n'ebirala byegenda okukola binnyo yewadde bimirira nange kyonna kinaaba kiganye webali kabaka wa coach Kamuswaga yasiimye n'agamba amazinga ndi muzzukulu wange ate mu buwangwa mbakitaawe bajjajja webali yasiimye ajje abeerewo ku lunaku olwo nga ayita mu nkola ey'okunnyambako okunteeramuko kuwabawaganye yoyo gye bayita cream events byonna ndowooza temujja kwebuuza weewaganye oba weewayonoonese. Media house yange bankubye akama musijogedde linnya media house yange teri atagimanyi naye ndowooza kuba liyeyo bantereezeemu. Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo ye media kwenkolera emirimu gyange ye media kwekolera Monday to Monday naye nga show yange bagita full doors ekuba ekiro paka gye bukeerera tusindogomya ndongo promotinga music wa Uganda n'okuyamba ku bayimbi full entertainment show. So olunaku olwo ansuubira team full doors yonna egenda kuba ku senti yange mujje bambi gotalabangako ogenda mulaba ku olwo neyanze. Okay, tuyanza nnyo okuleka nga waliwo namawulire alina ekibuuzo kyabuuza kati amazinga
abembi bana batandika bemulugunya nti mubateeka ku posta saawa zino nebagamba postinga show nakikola naye obudde bwebateeka ku stage omuteekako saawa 8 nekibu tekirimu bantu oba omwagaliza lwaki temubateeka ku stage saawa nga 3 oba saawa 4 nga kituufu abantu webali nga audience weri nebavanisa nansi nesobola muwagira obulungi ande ebbanga lyemmaze mu industry eno olimanyi oyinza oba ogiyingidde muli obwe bumu ku bulumi obusinze okunnuma mu industry bateeka abaana ku posta nga bwokyogedde ne batabawa tayimu y'abawagizi baabwe kubalabako nzize ndabikirwako mu bivulu bingi nga nze kennyini nze ntoba ono n'oyo waliwo n'abalala nga nina bateeka wali omuyimbi walowooleza nti yaddako nenteekawo muyimbi ono omuto bamumanyi so nga lwaki bali ku posita kuneeno bali presenti nze gundi nene ey'abayimbi abapya nze nabaga nze chairman wa Kajjansi Music Association erimu abaana abasukka mu 2 abayimbi bonna babassa kuno ku posita teyali nyumye era mwaliga tugenda laba abayimbi bato kati nsitudde ba representative baabo okusooka abaana bali bonna abato twagala tusetinge nga nabakakasiza live music bagenda kuyimbira webeetaaga mu budde obutuufu because nze akirimu bwe bulumi bwenjagala okujjawo afazali abasigadde bakirabire ku share mazinga ogenze n'ogamba nti mikwano gyo tulina abayimbi nga bannamawulire tetubalabako Ronnie Genius leero bakutte gw'amawulire kyogamba ku kivulu tobeetaaga bajje bayimbemu talent tojagala mazinga owaye leka banziremu